Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne teknologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, atumaliriza mwenna abeekumira ku mukutu guno ogwa Unique Media. Tubabuuzaako nti mwasuze mutya, mwasibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako video ey'olunaku olwaleero. Samikege mannya gange era nga Unique Media ye channel gy'oliko. Mwenna batulabira mu Europe tubaagala nnyo, batulabira mu UAE tubaagala nnyo. Then waliwo omwami linnya ndyerabidde ali Kenya awo gy'alabira oba ye Dick something linnya ndyerabidde. Ntera omulaba mu comments awo nga ngamba Sami nange ontumirako ko tubeerako mpola mpola. Bano mwebalire ddala. Twagala nnyo n'abakomentinga kasita oba nga okomentinga respectfully tetukuyinaako buzibu. Abatuwa amagezi oba oyise mu comment section oba otukubiddeko naye tuba tukwagala nnyo kubanga mutuyambako okubecoming a better channel, okubecoming better people n'okutambuza ekigambo kya Katonda nga ekirina okuba nga kitambula. Kale njagala kutandika program ennaku olwaleero neche ngamba nti enensi newoofuna byonna newookuŋŋaanya zonna n'okuŋŋaanya ssente zonna mu karensi zonna nga toyina bulamu bwa muntu bw'okyusizza, nga toyina muntu agamba ti senga si muntu oyo Mukama gwe yakozesa, senga siringa wendi, bulaaza sisita, toyina makulu.
era ebyobugagga byo tebina kye bituyamba tebina kye biyamba Bible yegamba nti omuntu gyatereka obugagga bwe n'omutima gwe gigukola ki gye guli kati bw'aba yatereka mu bintu obugagga bwe bubeera omwo wobeera nga obugagga bwo bwonna bw'oyina tebuyina bulamu bwa muntu bwe bukyusizza ne waabeera omu oba babiri obugagga bwo tebulina kye buyamba ggwanga lino tebulina gye buyambye ensi eno naawe kennyini tebukuyamba era mu njogera ennyangu tolina makulu kale njala kutumirako omukyala bamuyita Nakasi Irene nkutumiddeko nnyo omumanyi Nakasi Irene aka mumanyi mutumiddeko nnyo nange mutumiddeko weebale nnyo weebalire ddala ndi ne Jeremiah asooka obuzeewo ku bantu abo babulire gy'obadde obulidde emirimu gitambula gitya nawulidde recently wafunye akadde noddamu noyitirako ewa brother Gordon tubuulira ali atya era bitambula bitya okutwaliza awamu Abafilipi nja kusooka kuwaayo ekyawandiikibwa kimu Abafilipi 4 olunyiriri 21 Abafilipi 4 olunyiriri 21 bagamba watya egamba nti mulamuse buli mutukuvu yenna mu linnya lya Kristo Yesu era negamba nti abatukuvu abali wano babalamusizza obadde olumanyi olwo olubuzi ogwo muli gwa kusatu ng'olutandika nalo amiina kakati mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne nnyongera okwebaza abalabye bya Unique Media bambi mutukola bulungi okuwuliriza ate ne mukyusa obulamu bwammwe kubanga ekyama kiri mu kuwulira buli lw'owulira otegeera naye sitaani bw'akuba omuntu amulemesa kuwuliriza kyova olaba nti embeera ebeerawo sitaani aba akuba muntu kumugja ku platform okubanga tawuliriza ensonga lwaki okiwulira nti olaga nabbi wa bulimba onaakola bw'atyo onaakola bw'atyo maaso tayagala awulire kubanga bw'awulira kibola Yesu aba awulira ebigambo bye ne bibasala bamutwala ate ku musaalaba bamala omutwala ku musaalaba omusirikale omu ku bamukomera naga naye nalabika abadde mwana wa Katonda yeekuba mu mutima tokoze kitya ngigiri yako liyuliseemu ensi ekankanya ensi ekutegezaga naye butuufu onalabadde kadde mwana wani adde mwana wa so tutegera leeti so nyongera kubebaza bambi abawaayo obudde bwammwe ne mujja ne mulaba kaddataako akaliro nako kintu kya bbeeyi n'obudde kubanga oba n'ebyokukola bingi ogamba naye tekaddawe gezi noyogera akaliro amasanze gabayisanga eno ewaffe simanyi ewaffe ate ennaku zino tuba tetukyalinako ddala tuba tetukyalinako ddala kati ng'olina okusooka okukyajinga ka power bank n'okatereka akaliro kakwekuumisa ofulumya puroguramu omaze ogikolako eri ku 95 ne gagenda ebyo amazima gali nti waliwo ebintu nange byensanze mu mbeera eno ey'obuweereza noba nga oli mu kulikodinga bwati ne gagenda so naye twongera kwebaza Mukama waffe Yesu Kristo atuwa obusobozi olw'okuba nga tukyasigala tukyayimiridde newankubadde nti ebyo bibeerawo naye tusigala tuyimiridde nga tuweereza Katonda tumugulumiza era tumusinza olw'ekyo era ggwe ng'oli gy'oli nga obadde oyagala bakutegeerere Katonda kalaka kano ke kaseera naawe weetegeerere olina okubeera nga weetegeerere akantu ke ntera okubuuza abantu era nja kaddamu kantu kyako nkabuuza nnyo mbuuza abantu naye Katonda gw'osinza gw'osaba oyogerako naye ekikulu ekyo Katonda gw'osinza gw'osaba oyogerako naye waliwo time gy'ofuna n'oyogerako naye bw'oba toyogera naye manya oli mu kifo kikyamu kuba Katonda owaffe ayogera Katonda owaffe mulamu kati kyova olaba nti tufunye obuzibu bungi olw'abantu abagaa nti Katonda yaŋŋambye awo Katonda yaŋŋambye naye nga
talina bukakafu bulaga nti Katonda yakoze eki yamugambye. Katonda yaŋŋambye abantu bafuna akaloota aka Najja. nagamba Yesu agambye mukole kino agambye mukole kino genda okumaliriza nga si kituufu. Katonda wayogera naawe kyatteeka alina okuwa akabonero. Asobola okuwa ayinza obutakuwa okusinziira ku ntegeera gy'omutegeeramu. Kati ebiseera ebisinga mulimu abategeerera mu bubonero. Asobola okwogera naawe n'alaba nga tobitegedde n'akuvuunulira. Nga tekitwetagisa na kutwala kirooto kivvuunula. N'agamba kino kyolabe kitegeeza kino, kino kyolabe kitegeeza kino, kati n'ogenda otandika okwogera nga kyogerako oli straight ku kyo. Ng'oba totutte kuvvuunulira naye nga oba okola ki? Obeera omanyi. Gordon yatya? Gordon amazima gati Gordon abadde mulwadde mukomera. Okuba nti mukomera mulimu eddwaliro. Manyi byali abasajja bo babasalawo okukusiba. Waliwo otuuka nga ne bw'olwala tebakuggyaawo. Waliwo eddwaliro mpozi ng'obulwadde bukoze nga butabuse nnyo nga bujuliridde. Gordon namulabyeko gyali era yampadde message gye batuuseeko. By the way yasoose okwebaza Unique Media abamubeereddewo mu buli mbeera. Bagamba abantu bangi bamuvaamu seera kamaze mukomera naye nga mbeera gy'alimu Yesu mulaba mugumu naye si mugumu. Mugumu naye si mugumu. Naye si mugumu kubanga ekifo ky'alimu si mwateekeddwa okuba. Yes. Nti mu kaseera kano Gordon kaalimu yeetaaga muyimirire naye musaala mu kintu kyonna ky'osobola okuyamba ba ku famire ye. Kubanga okuyimirira obuntu n'obuyimirizi muntu musaala nakyo tikikola makulu ng'abantu baasuze enjala. Namusanzeyo n'akutumira nanga asamike mugambe mwagala nnyo era yaŋŋambye ebigambo bino mbikugambe. Yagambye ki? Samike yaŋŋambye bulaza Gordon naŋŋamba ngambira Samike mwagala nnyo era naŋŋamba nti omusajja oyo Mukama alina kye yamuwa nga bw'owulira njogera bw'ayogera ate eddoboozi likyaliwo ayogeza maanyi. Nanga omusajja oyo Mukama yamuwa obuyinza okwetika message era message enzito ziri ku Unique Media. Omusajja oyo Mukama yamuwa revival y'amaanyi. Amina. Naye g'amaanyi gakyalimu bw'aba ayogera ku kiyitibwa ekyenjiri. Manyi nasemba omulaba ng'akyayogeza maanyi nga Samike tukyayimiridde. Bwe nabaddeyo mukomera alina akagambo ke yampadde kenjagala osome. Kali mu ngero 28 olunyiri olusooka. Engero 28 olunyiri olusooka. Abakozi b'ebibi badduka nga tewali abagoba naye abatuukirivu babeera n'obuvumu ng'empologoma. Amiina. Ako ke yampadde. Ebyawandiikibwa aba nabyo kuba kati natuuseyo naŋŋamba bulaza Mukama mpadde obubaka bungi naye sikyalina kitabo kimpeddeko ne peeni sikyalina ningenda ne mugulira ekitabo ne peeni. Amiina. Naŋŋamba kati nyampandika obubaka buno alina ebitabo nno amugambe ffe tumulinze era bwe tunaddirayo nja mugamba Gordon tulinze ofulume tuddemu tusomese eggwanga. So bulaza Gordon nyina byesikkaanya naye nze of course nange nyina byesikkaanya naye ng'omuntu naye wa Luganda kuba naye musirikale mu kkubo muno mwe tukola ki mwe tutambulira. So nze nga nze simusalira musango wadde nyina byendabyo bitali biki bituufu naye bwe mba ngenze mukomera okulaba abantu saawula nti ono mulokole ono musiraamu ono wa ddiini bweti Bayibuli tugamba tuba tukola okwagala kwa Katonda tukola okwagala kwa Katonda nga kwa wamu tetusosola mu bantu. Waliwo omuweereza wa Katonda yaŋŋamba baye tunyumya era ntunyumya ku Gordon n'alyoka aŋŋamba mumuleke Mukama Katonda yamuteekayo lwa kigendererwa. Of course osobola okyogera nga si gwali mu mbeera eyo. Nekimbaza it bothered me. Ne ŋŋamba naye
abalokole sigamba nti Katonda tasobola kusindika muntu mu kkomera lwa kigendererwa asobola naye nze ndowooza olumu tubalaata nnyo ne tuva mu pipeline tuva mu layini ne tubalaatira nnyo mu Katonda. Waliwo ebintu ebimu nga anti waliyo ebigambo bibiri. Waliwo ekintu kye bayita okumanya, waliwo ekintu kye bayita okumanyiira. Kati Katonda bwe tumumanya tutuuka ne tumumanyiira twagala tumutegeerere nekifuuka ekibi. Okumanya osobola okumanya naye ate ofubanga nnyo oleme kummanyiira. Weebale nnyo kubanga omuntu bw'akumanya Saamu aba yagala nikena kuwa odaze kubukola ki kubotambulira. So njagala kusooka okwebaza abantu abayimiriddewo omuweereza wa Mukama oyo abanoonyeza ku mukyala we abamugenze ne bamulambulako. Waliwo abooluganda bambi abagenda ne bamulambulako. Nawulira okulambula ku musibe kimuzaamu amaanyi kubanga ffe tulina omuntu gwe twasanzeeyo mu kkomera n'agamba amazima essuubi lyali lyanzigwamu era nga mu bulamu bwange ndowooza oba neetuge nfe nveewo nsinga nva mu bulamu bw'ensafa zayinze nenkola ki neŋŋenda. Naye yagambye nti mundaba wano mpulira amaziga gampitamu nga bazze omulaba mukaaba ne gwe muze okulaba naye akaaba. Lwaki? Emitima gisinkaganye nga gyonna giri ku kintu kyekitya. Ngono yeebuuza bano balokole bangeri ki? Era waliwo omulala yagambye bwe baba nga abalokole bwe bati bwe babeera neetaaga kulokoka. Bulijjo si kyenjogerako si oyo w'akasabbuuni yasabye bamutira akasabbuuni yasabye Saala n'agamba Mukama yabadde afukamidde mu kkomera ffe nga tetunnaba kujja n'agamba Mukama nsaba Mukama n'engoye zange sikyalina kyenzozesa yunifoomu siina yadde akantu konna namugane Mukama ndi mu busibe buno naye nsaba onnyambe. Kati nga tamanyi tugenda kola ki tujja ne sabbuuni omugaati sukaali sabbuuni muti mulambu n'asanyuka n'agamba Mukama yazzeemu essaala yange. Kati oyo w'otandikira awo kumuwulira ekigambo kya Katonda abasi batabadde mulokole kigenda kwanguwa nnyo okumukyusa kubanga ekikolwa kibaddeko kuba ekikolwa naye mba naye mulekerawo obuulira enjiri etaliiko bikolwa. Olumu bamwakafuluma mumaze obuwulira agamba omuntu abawonye. Anti kati olaba Saamu enjiri ey'omulembe guno ey'omulembe ogwasooka njiri yali y'abakabona nga bonna muyina okubanga mutambulira mu lubu lw'abasajja abatudde mu bitiibwa. Naye Yesu bwe yajja n'ava mu guno eyambulako ekitiibwa n'ajja mu nsi n'ayisibwa ng'omuddu kiyali atugamba okukola ng'obwakabona bukoze ki buvuddewo ng'obwakabona buvuddewo. Ati obwakabona bwe buvaawo ffe ababuulizi b'enjiri tulina okusooka okumanya Yesu ono bw'aba yajja ne yeeyambula ebitiibwa ate ffe nga tukyabyambadde tukyali mu bituuti tubiremeddemu tusobola kuvaayo kugenda kutuukira wano abantu abali wansi abalina kubanga waliyo abantu sami abeetaaga obuyambi gye bali bangi naye nga bw'ojja wano n'okuba omulanga nagaba bannange tugenda kukola charity mutukwatireko. Kati oli nawe aba tagenzeeyo okitegedde olina waba tagenzeeyo n'aweereza obuyambi bwoli oba naweereza ngoye oba aweereza sukaali nsawo gw'otuusa eyo bubaka ku bekikola ki kitegeeza naye aba akoze okwagala kwange. Kati bano abasiba bali mu kkomera kankubuulireko omusajja eyatugambye ekindaazi mu kkomera kigula omuti gwa sabbuuni. Ekindaazi ekindaazi kigula omuti gwa sabbuuni biri bwe biti bwe nzija mu kkomera nze nga nyina abankyalira nga nina sabbuuni ng'ate gwe olina erindaazi. Kati erindaazi oli yagamba nti bwe muba muleeta temuddamu tuleetera migaati gino naye mutuleetera amandaazi. Kati nga tetumanyi kyama kiritawa obayo n'akandaaziko erindaazi sabbuuni omufuna amandaazi akala amandaazi abiri gagula omuti gwa sabbuuni mu kkomera munda mu basibe. Kati ffe tugenda wali ku kawunta nye tugula naye bw'oyingira munda eno mu kkomera wali abasibe kati ate ekyo kiba kirala
okulya ku kindaazi olina okuwaayo ky'olina kati bw'oba tolina ng'oyagala kwoza lugoye lwonkyafu kati olina okunoonya gwe bakyalira alina sabbuuni oyoze ezize naawe oyolezeeko ezizo so kitegeeza oyo ali ebweru oba ali mu kutulaba emitwalo gye ebiri oba esatu kwali mu kkomera tamanyi kyaba amukolera gumanyi kyoba okoze kale ate mukama bw'atuwa ekisa bambi netusinkagana Godonio tugula ebintu bingi tumugamba nti okimanyi ekyokukola nawaako n'abalala okitegeera naye abantu bangi obulamu bwabwe bukwatibwa buli mu kifo kitya kimu tetufuddeeyo ku bulamu newankubadde baali bakozi ba misango betumanyi nga bali maki naye si ffe tulina obbasalira omusango ensi yasala era kyobola bali muki mukomera bali mu kusaavi naye eryo ekkomera ate si lyeggulu ate si yeggeyeena kituufu just kiri kibonerezo kya nsi naye waliwo ekibonerezo ate ekyaggeyeena ekigenda okubeerawo so abantu bano twandibadde tetubasalira musango twandibadde tubaagala bwagazi kubanga omuntu newaba yakola ekikyamu awo mukomera osobola ogera n'omwenenyeza n'omugana ne Godoni wanvuma naye olunaku lwolwaleero nziza okulaba kusonyiye kikola ate n'ekirala abantu naddala abantu abatulaba balinayo abantu be basibisa oli yamulyaza amaanya yamukuba yamuggyako ssente ze yabba emmere mu nnimiro gyali akola busibe naye mu mutima gwo bw'otuula awo ekituufu kyeyakola kyali kibi era kyali tekikola tekisaana kuba nawe saamu toyala kukolako kikyamu nze kyendowooza kiri bwekiti nti tusobola okubasonyiwa n'omuleka afazaali gavumenti yo nemuva naye nga gwe omukozi eki omusonyiye totaddamu kusitukira mu fayiro n'ogireka n'ateebwa naye naddako eka kubanga waliyo abantu abalina abaana baabwe kati nga tebakyabalabako gwe manyi kibayita taata ng'otudde mu ddiiro lyo mutabani we omulaba azannya muwala we omulaba azannya naye ng'ate oli ye tasobola kulaba ku babe wadde obbagulira akatole ka sabbuuni tasobola si kirungi so ekkomera linyiga era Godoni gyali naye si mu mbeera nnungi kuba tugamba embeera ennungi tuba tumunafuya kuba kati ate nze ali ebweru njogere ki Godoni ali kyogere ntya Godoni ye ng'omuntu ayogeza obuvumu n'amaanyi aleme kumalamu mu abazze omulaba amaanyi naye amazima galiwe gati ekkomera lyamunafuyamu ge mazima of course takyaweerezanga bw'alina kuweereza yamunafuyamu era tusaba wabanga waliwo ekirina okukolebwa kikolebwe ateebwe naye ate era wadde ateebwa era naye mba nja musaba n'ebyo nja bimusaba ng'atuuse ng'avuddeyo ojja bimusaba ng'atuuse kuba kati bw'obimusaba kati olinga agamba nti bamutanca nja bimusaba ng'atuuse kubanga nze nzikiriza nti ebintu ebimu nange ng'omuntu nyinza oba sakkaanya naye naddala especially vidiyo ezaakolebwa ezaamuviirako akabasa naye tekitegeeza nti muwalana tekitegeeza mbu simwagala nze nzikiriza nti Godoni y'omu ku bantu ababuulizi b'enjiri bemmanyi abamanyi kye bakola of course naye ndowooza okwagala ennyo n'abantu abamwegattako abaagala ennyo views be bamuviirako obuzibu era nze sinenya Godoni nenya bali abamujjangako interview abamukozesa ebintu ebyo by the way ekintu ekyo bennenya kubanga nze ebyo ebintu omukulu oyo bye yayogeranga yasooka kukubira nze ne muwa honest opinion yange
ne mugamba kituufu yalogerako binzoba bituufu kubanze siwakanya kya mwoyo oba nedda kuba sibaayo naye eno ensi gye tulimu eno ene naye erina amateeka gayo agagifuga era tulina amateeka gatukwata so ne mugamba mukama wange ebintu oba obyogera ogenda aba omenya amateeka ga wano ku nsi so wegendereze engeri gy'obyogera kubanga nze I believe bali tebandimukkirizako omanyi waliwo vidiyo z'okwata oba ogyeditinga ogitunulira n'ogamba naye nedda kino muganda wange ngenda bamuteeka mugundi kino kati nakyo kankitereze bulungi abantu bakimanye naddala abalokole ng'oli mulokole oli gy'oli yagala kuwa message ya bwakabaka bwa Katonda togenda ku kyano yansi nyinza okyogera n'otakitegeera abasajja bajja ne baweereza message z'obwa Katonda naye nga banoonya kumanyika ensi bamanye bafune views bafune likes kye beetaaga naye kyano y'obwatali bwa kabaka bwa Katonda agenda kukwata by'oyogedde abiteekeyo lw'ensonga nti ye bigenda mukolera kyakola ki kyayagala naye tebigenda kuyamba abantu ayagala trendinga atambule so bw'oba ogwa message noonya channel ezirina omwoyo wa Katonda nga oyo channel ye program ye yanjiri tuyisomesa ku bwakabaka bwa Katonda tukoze tutya banayo kugenda mu ggulu naye kati tuddira message ennamu tuswala ate mu bifo ebifu ekitali kirungi noba nga wakamala okukwata message yo ogitutte mbalwa naye Yesu abagambye mwenenye mukole okwagala kwe mukole obumu ate enkeera ku kyano yemu nolanga baleese omusamizi agamba atunda eddagala atunda eddagala n'ebyo ebizimba tukomyawo yakubba waliwo okomyawo yakubba fe tubizaayo ziba nnaku 3 webale ziba 3 biba bikomye negwe yaliyo lwaki temusukka 3 Samu kunsima yagala kunsima owai ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748563 kale kakati Jeremiah njagala tukwateko ku nsonga yaliwo mabegako saagiwa nnyo budde kubanga nalabanga omusumba yannyonnyola buli omu kyategeera njala twogere ku nsonga ya omusumba Mulinde ono ku lusozi ku lusozi omusumba Mulinde emabegako sijjukira oba mu bbanga ki yavaayo yakola olukuŋŋaana baali Lweza side z'Elweza sijjukira kyaki ki n'agamba nti yali abategeeza nti sikyalina mukyala era n'abagamba ensonga lwaki omukyala taliiwo era n'abannyonnyola nti omukyala yampa nako obutwa nti we kyatandikira kukebeza abaana ndoza yafunamu ensonga neyeekengera omukyala n'akebeza abaana abana okuzuula obanga omu yewuwe simubaka vidiyo wakalaba naye kansooke nkateereko bano bakalabe then tukomewo nkubuuza ebyenjala okubuuza ku vidiyo eno Omutume Dr. John Mulinde akulira obuweereza obwali Trumpet Mission obutwala n'olusozi olw'okusabirako esseguku avuddeyo n'atangaza ku by'obufumbo bwe n'akakasanga bwe bamaliriza edda buli kimu ekyokwawukana n'omukyala gwe yali agattibwa naye Sheila Jasmine. Ekyama kino Mulinde akibotoledde mu lukuŋŋaana lw'abasumba olutudde mu bitundu by'e Lweza era n'ayogera ensonga ez'enjawulo ezaaviirako kino okubeerawo Omulinde ky'omukyala oyo kubaligira mu bufumbo n'atuuka n'okuzaala abaana ebbali. Obufumbo obwo bwalimu obulumi bungi bwe nagezaho okugumira okubayibega nti okuwagala kubikka kubi byonna mu mwaka gwa 2010 abasinga mwawulira
ebyali mu mawulire ebyakwatagana ne kyala wange n'omuntu omulala ne bibeera nnyo mu mawulire. Natandika okutambula olugendo lw'amateeka. Looya n'agamba abaana balina okugenda ku DNA. Ekigambo ekyo ne tukikkiriziganyako, naye oluvannyuma kyala nankubira n'agamba nina kye njagala okubuulira. Agamba omwana oyo asembayo oyo si wuwo, taata we bwati ne bwati ne bwati webiki. Ekyo ne kinkulwamu ekyekango. Ono abuulidde abasumba nga bweyamala ekiseera ng'agumiikiriza wakati mu kunyigirizibwa okw'enjawulo nti kyokka ng'omukyala agenda mu maaso n'ebikolwa eby'enjawulo, era ng'agamba nti ekyamala eggube mu kibya kyava ate mu kyakwegeza ono mu bulamu bwe. Ekisinga obukulu yakyafuluma ne mawulire kigambo ekyalimu obutwa nti waliwo poisoning. Ekigambo ekyo nafubanga bwe nsobola okulanga nkisirisa n'obutakiwa bulamu bwakyo. Era bwe nakomawo nakola olukuŋŋaana ku lusozi ne mpita abantu ne mbagamba ebigambo ebyo saagala tukole ki, tubyongere maanyi oba kubiwa wind power. Ekyo ne tukisirisa. Naye nga police report yaliwo okuva mu police laboratory eyogera ku kintu ekyo n'okulaga kiki ddala ekyaliwo. Okuva mu kaseera ako n'ekyo ekintu ne mpulira nti sikyasobola kubeera omukyalo oyo mu nju emu okwongera okulya kyaba ategeso kyonna oba kiki. Abasumba bawuniikiridde bw'abategeeza nti bamaze ebbanga lya myaka 10 nga basalawo okwawula. We twayawukanira 2015 lwakubadde tetwakiwaawaaza, naye nga twali tumaze emyaka 10 nga tetuli ffenna. Myaka 10 kuva ku 2015 paka 2025. Naye nga mbadde mbalabirira ebyokulya, renti, school fees, bujjanjabi n'ebirala. Ekintu mpozi ekiringa ekyatiipinga minzaani n'egwayo okundeetera ku point of decision egamba nti this must end. Ono annyonnyodde nga bwe baweebwa amagezi okukola ku by'okwawukana oluvannyuma lw'ebintu okugaana okukyuka, era nga mu kukola ku nsonga zino ate mwe yazuulira nga n'abaana 3 be bagatta n'omukyalo ono 2 si babe, ekintu ekyayongera okumukuba ewala. Omwana owokubiri wa wakati naye si biological daughter. Omwana mukulu yekka nga ye biological son. Simanyi naye ndowooza buli muntu ayinza okitegeera nti wabaawo obuzito webutuuka n'olaba nti bwe sita kintu kino ngenda kubbira. Ka video ndowooza okalabye Jeremiah? Ka video nkalabye, naye okusinziira ku musumba oyo bambi ye nga ye bwannyonnyola ebintu bye bwe byali nti yafuba okulaba nga akuuma ekitiibwa kye nga ye legase ye ekitiibwa kye, era kyamutera n'okuba nga akweka obujulizi mu kusooka bwe yakoze eki bwe yali afunye. Kuba ye mu statement ye agamba nti omukyalo ono yasooka n'agenda mu bikolwa eby'obwenzi n'akimanya n'asirika. Tuli ku mukyala musumba. N'agenda mu bikolwa ebyogamba mbu yamuwa obutwa era n'abimanya. Kuba ye statement ye egamba nti ne poliisi yakola investigation nekakasa nti bwali butwa, nabyo n'abibikka era n'abakkanisa n'abagamba nti mubaako kye mukola ki, temwogera nnyo mu era n'ebyafuluma ebyalinkinga ne bifuluma n'abizikiza. Ate nga yakugamba kusinziira ku video ye yakugamba nti n'abo ababifulumye abamanyi n'ebyagula kati agamba nti kati ono ani yagambye kino nti ono yakyogera kubanga amanyi be yali nabo, amanyi abaali babimanyiiko, amanyiiko abaali babikola. Kiringana nange Sami wanaabaawo ekintu nga tubaddewo 3 nga mmanyi 3 bokka be bakimanyi. Kati bwe kifuluma era mmanya wataba Jeremiah kati oyo Roland. Kakati bambe n'atuuka ekiseera n'atendewalirwa. Kati atuuka atwala abaana ku DNA. Batuuka otwala abaana ku DNA, omukyala amukubira amuga taata w'abaana omanyi onansonyiwa ne tutawaana omu yatali wuwo ye kitaawe yono bwati ne bwati. Okay,
musajja n'agumizamu n'asaba aguma wadde kizibu oguma muwa credit andize nkubuulira ate kizibu ati nkubamu akafaananyi nga maama w'abaana eka nkubira gamba otya ssebo akaana ako omwana oyo akakufaanana ennyo yakufaanana ennyo munnange onansonyiwa naye natendewalirwa si wuwo kakati naye abasigadde bo babo kati ndowooza mu kukola ekyo ate gwokuba nga yali asikatation ye aleme kkebeza baki baleme bakebeza oba agume n'ekike musajja n'agumamu aguma omusajja mugumu nze nkubuulira mugumu amazima gali nti byonna tubyogerako naye omusajja omugumu nnyo era mu basajja musajja nnyo kubanga wano just kulengera bulenzi na muntu nga just mutambula babiri wano oba navuddeko oba nnyonnyola lwaki mwogera so omusajja ono ate atuuka okukwata abaana abala bonna agenda bakola ki tuli ku baana bana omu bamugambye asembayo si wuwo agenda okukebera ng'era mulimu empulunguse nga waliwo omukyala gwataayoge weebale nnyo oba n'omukyala yali tamanyi teri mukyala ayinza kubanga tamanyi omukyala oyo yali akakasa nti ono ye taliwo naye nga tamanyi nti noono teyali kati abantu abayinza okugwa mu kategole yababa nga tebamanyi baba benzi baba bamalaaya bano nagera neebaka n'ono nagera neebaka n'oli n'atamanya ani muki naye kati oyo ate gwokubanga yalina omuntu we ebbali gwe bakwasaganya ekintu kyabwe abameka ababiri kati ng'amanyi kuba mukyala musumba tosobola kugenda eno n'eno kamera ziraba kati kankuwulira omuntu ng'ovudde n'oyingira mu kamera ebikutunda bulwolaga akola ki yeeyisa atya akola kitegeera kati oyo omukyala tasobola kuba n'abasajja bawera bangi nga tamanyi baana gyabakola ki yali abamanyi kyova olaba mu kusooka akubira omukulu amunnyonnyola kitaato onansonyiwa naye akaakaana akasembayo ako ako si kako kosinga okwagala tekabanko kako tekabangako kako kati bambi musajja tukyamukubamu omutima gwe ye ng'omuntu kati ndowooza kwe kujja ategeka olukuŋŋaana n'ayita bannamawulire so nga sinabuuza bibuuzo statement ye agamba nti emyaka 2015 baayawula just kiringa okuba nga aseparatinga yekka ali yekka abeera yekka olw'obutwa kubanga kikiba kituuse ku bulamu bwe n'agamba kati kansigale ngamba wa buli kimu mbalabirira nga taata ng'omuki naye ekyokubeera mwenna sinsimpereddwa n'obutwa mu nnyumba eyange tekijja kusobola okusinziira ku ye agamba omukyala ye yabumuwa kambavi nga ne investigation ze bakola weeziri nazo n'azikakkanya kakati ebintu byonnyonnyodde kitegeeza ekyamuleetedde okugamba naye nedda kati katukireke tukyali ffenna najja mu mawulire n'ayita abaweereza banne kwe kubeera nga yazudde nti ate ne bana abaana be yali agumiddeko mulimu era abatali babe yakizudde yazze n'akola DNA era okakasa nga mulimu akola ki mulimu empulunguse ezitali zize kakati nze obinnyonnyodde ndaba nga abitegeera era ndaba nga ebiri simple otegeera kiki ekikubya omusumba Mulinde kuba ndabye ku midiya okwo n'abasumba bamu abeefuula bannalooyo ne basserooyo bonna bali ku Mulinde kiki ekimukubya nsobi ki gye yakoze so nze kyensobola okunnyonnyola abatuwuliriza era bategeere nti mu bulamu buno bwe tutambuliramu mulimu ensobi ate nga tezisobola vaamu zijja kubaawo naddala mu bufumbo kubanga obufumbo butuuka okuba ku sabuleti ey'obutwa wabaawo ekiba emabega eky'abaana ababiri byama byabameka byababiri bisooka kuba byababiri bijja bisatuuka paka bituuka muki public kati bano abantu abavayo ate ne bamukuba amazima bwe wetunuulira gwayogera mukyala wo maze naye ebbanga ki abasinga bawogera bali myaka 3 bakawasa abakazi abasinga tebalina n'abakazi tebalina bakazi nga ne bwoba wayimidde mu bantu ng'ayogera we musajja bavuddeyo naye nga mu butuufu bw'oyimira talina na mwana wa myaka 5 mu nsi nga tannamufuna kitegeeza obufumbo
aba yakabuyingira. Kati bw'otaba mu system ya kintu tosobola kitegeera. Ali mu media ajja kutegeera obuzibu obuli mu ki? Media. N'ali mu bufumbo yategeera obuzibu obuli mu bufumbo. Kati obufumbo bw'omukulu oyo ye nga ye omuntu atuuse okuvayo publicly abulira abantu ng'awulira waliwo ekimutudde ku muki? Ku mutima. Kubanga mu statement ye bambi agamba nti waliwo ye kyawulidde nga yeetaaga akikole ki? Akijjewo. Era n'akuŋŋaanya abantu nga Bayibuli bweyogera. Bayibuli weegamba. Bayibuli bwegamba nti bw'olina obooluganda gw'olinako ensonga ntuule mwogere. Bwe mumala okwogera naye n'atakuwuliriza noonya owookubiri oba noonya omukulu akola ki? Abatwala. Bwera bweremaawo mugitwale mu kkanisa. Kyeyakoze yayise mu mateeka agalambikibwa mu Bayibuli. Wadde n'agensi geetaaga obujulizi bwe butyo naye yazze mu Bayibuli egamba ki? N'annyonnyola buli kimu kyonna nga bulaba nti mu Bakolinsi ekisooka essula ya 7 tandikirawo okkirire bino byonna bitwogerako bigenda kuba biri awo. Kati omusajja ono ye nga ye yategedde ti singa tavaayo kwogera omukazi n'asooka n'avaayo n'ayogera kijja kuba kirala. Kuba ye ategedde amazima n'agakola ki? N'asirika nga kyayagala okundooza kyayagala okujja abantu bamanye nti takyalina muki? Takyali mukyala n'abaana bamwe balowooza nti babe si babe ekyakinnyonnyola abawe n'ensonga. Era yannyonnyodde ebintu nga bambi bw'otunula vidiyo era kimanya bagirabye nti nga mu mutima gwe kuliko obulumi obungi. Ku mutima gwe kuliko obulumi naye mu kubanga kuliko obulumi ye nga ye omuntu nga yayogera kubanga yennyini yabyeyogeredde. Naye ekisenze nasinza okutegeera mu bintu bino omusajja oyo bamujajinga mu bukyamu. Anti abamujajinga bagamba Bayibuli egamba toyawukana. Katonda kyagasse twale bakigattula paka kufa. Yes, teri ayinza kigattula paka kufa era Bayibuli ekyawa omuntu okwawukana. Ekyo nkimanyi. Tibo mwe bayimirira. Era egamba obufumbo muwengana ekitiibwa. Mwewe ekitiibwa muki? Mu bufumbo. Bayibuli era kikyo kisome kiri mu Bebulaniya essula. Bebulaniya essula 13 olunyiriri oluliko Maaka. Olwokuna. Oliko Maaka. Anti lwakuna. Olwokuna. Obufumbo mu busangamu ekitiibwa n'ebirayiro obufumbo mu busangamu ekitiibwa n'ebirayiro byabwo kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango ne gubasinga. Obufumbo mu busangamu ekitiibwa n'ebirayiro byabwo kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango ne gubasinga. Okitegedde? Kata omwe bayimirira. Kakati wano obufumbo tubusseemu ki? Ekitiibwa. Naye gyatujjukire. Tewali kitiibwa. Tuwingane ekiki? Ekitiibwa. Naye bw'otunuulira statement ezo na vidiyo yakolebwa bw'onoonya ensobi lwakuba ekisinga okwewuunyisa mu bibiri bino manyi nze saagala kuba sayidi ya muntu njagala mbeere sayidi zonna. Statement eno ekolwa katuuti abasumba bonna we bali kyesaategedde kuba kamera ndabamu musajja omukyala ye oba yabaddewa naye osobola obaawo ogwo asobola obaawo olowooza sisuubira naye tekisoboka ekyo tekisoboka otuulaawo nga bali mu gaakati tugenda ozuula nga omwana yasooka yaŋŋamba siwe ngo atudde kubanga Bayibuli egamba obufumbo mubuwe ki muwaŋŋane muw'ekitiibwa mwembi ababiri n'ebirayiro bye mukoze eki omukyala oyo baalayira n'omwami mu bulungi ne mu buki ne mu bubi naye obubi bwe bwajja omukazi yavaawo obufumbo teyabuwa kitiibwa n'ayenda kubanga obukakafu bw'obwenzi lubuto lutakwata red-handed nga tukuteka tukukutte obukakafu obulala
bubeerawo mu baana kati ebirayiro eby'obufumbo omukazi yabikola ki yabimenya wadde omukazi yabimenya naye ate kubanga naye yalina ensonga bwe yasinzira obikola ki obimenya obusinga services z'obufumbo tezitambula buki bulungi oba okusinziira ku comment yazembaga omusajja tiyabeerangawo yabeeranga ludda wa okitegeera naye abantu abakoze obufumbo ne mukkiriziganya ebyo yino bigumira omwami ne waba agenze n'amala emyaka 5 nga taliyo kubanga mba mukoze endagaano etali ya gurupu etali ya family abuli endagaano ey'abameka ey'ababiri maaso ga Katonda era ng'olayidde tojja kwenda ojja kubeera ku mwami opaka kukola ki kukufa kati ate bw'ozaala omwana ebbali kitegeeza ekirayiro okimenye ate soomu kati wano abasingayo obafunidde obuzibu nti batunuulidde olw'okuba ono agambye nti emyaka 15 emabega emyaka 2015 twayawula emyaka 10 nga buli muntu ali ki ali lulwe ali bibye atuuse okuvayo publicly ayogere ye nga yasazeewo temumukase era bulijjo temumanyi kumanya nti bali bonna yasazeewo ajjabulira abantu amaki nga kanisa bweyina okuba akikwesa awulira akikoze ki kizitoye n'agamba akankikubeewo ekyogera kikole ki kyogerwe omusajja bwatuukira okuvayo mu mbeera eyo nno oba muvumu ate ng'era ekirala olina okukkiriza munda mu mutima gwo nze nyina byesikkiriziganya naye nze ng'omuntu naye ntunuulira ku point eriwo omanyi kati nze nno kyenjagala abalokole tuwe tuba tutigendanga wewabangawo ekiguddewo oba ku brother Jeremiah oba Sami yes Sami muyinza okuba temukkaanya ku bintu ebimu oba ebisinga obungi naye njagala nnyo tutandike ng'okutunuulira ensonga eba eri mu ddiiro gye tuba tufokasingako Jeremiah emukwatako yo eri etya tuleme kubeera na bias olw'okuba oyo tetumwagala olw'okuba oyo ffe tulaba mbu yava ku mulamwa mukati kitegeeza buli kigenda mu maaso eyo kikyamu omusajja ono w'omutunuulira ng'ayogera omusumba ono olaba omuntu ayogeza obulumi ge mazima olaba omuntu nga agenza okuvaayo nga yeebuuza naye kati kiki kye nnyina okukola because nasooka ne wabaawo ebibaawo omukyala ne bamukwatira mu bwenzi n'embibikka ekyo ne kibaawo ne tukibikkabikka ne tusalawo looya n'aŋŋamba kati omukyala ono obulaba omukwatidde mu bwenzi nkole DNA ez'abaana okakasoeza n'okuba b'olina sibaki sibabo aba agenda kukola DNA omukyala n'amuyisaamu akasimu n'amugamba totawaana asembayo siki siwuwo omusajja nakkiriza wadde kimuluma n'atuula mu maka naga kale tubisooti kasita abasatu ki bangi n'atandika obbalabirira nga babeera bonna nga famire n'aweebwa obutwa omuntu akuwa obutwa kitegeeza ayagala kutta oveewo ati bwe bujulizi obusooke bwako kati kansooke nkusala ekirimi bayibuli egamba tutunuulira kasubi kali ku liiso lya neiba ng'enjola eri ku liiso lyo gwe mukazi w'omaze naye ebbanga ki abantu abatanatuuka mu situation eyo bye bajja kuvaayo boogere naye bw'otuukako mu situation ey'okutuuka okuba ng'ova mu bulamu bw'ensi okuba ng'okebeza abaana ng'oli musumba oli mu kitu kyensi ekumanyi ng'abaana si babwe ekyo kirala kinenemu tekyogerekeka kambabuulire okimira nga kikutuga waya kisesema noga nkole nga kikuluma okabira mu kisenge mu nsonda ng'emyaka gigeze kati laba omusajja emyaka gy'alimu sigamba nti mukulu nnyo naye era si muto kati oyo omusajja kubanga abantu bajajinga samu bajja kujajinga ng'omuntu nnyo naye omuntu yeetekeko mu ngatto zo nze njagala nnyo omuntu anjajinga oyimireko mu bigere ebyange era mu judgment eyo gy'ogamba tukole Katonda akujajinga oli mukyala w'oyo gw'olina n'abaana be ababiri b'olina babo senga omukyala akeera ku makya n'akugamba
Musumba natya buti kugamba namanya oba nakitwala oti ate baba bakakamu anze nakutabulya kakyali nosooka aga Musumba yakye gyatwogeremu kindi ku mutima awo oluyi oluyi terumba wala nalokagamba Musumba abaana abo ababiri bamukubi wa nnanga Musumba reaction ye betya wekube mu tochi nga tonna jajinga oli ebiseera bisinga nze Sami ne bembanga nyina omuntu ankoze kikyamu soka kwetakako mu bigere ebye wetake mu bigere ebye kubanga olunaku lwolwaleero gwe olina mukyalawo obeera naye mu nnyumba wadda wodda omanyi n'omukubira kasimu bebi ng'oluddewo naye gwe kitwalemu ng'oli owuwe baayawukana maze ebbanga eryo lyonna tali naye ate okizwe nokizwa nti n'abaana si baki sibabe tuyige okwambalako ku ngatto z'abasajja bano nga tonna bakubafumita mafumu kubanga amafumu gye gajja naawe gagenda kukola ki gajja kutuukako ate naawe ojja kuba oyagala okuwasa omulala kyembadde ngenda okugiraawo kati akole ki agamba tagezanga n'awasa byandikibwa siwe bigamba mboli omukyala asooka kufa anti bayibuli egamba bw'omukwata bw'abanga tomukwadde mu kikolwa kira kasa kibanga kya bwenzi anti olwo nagamba mbu olina okusonyiwa oli Musumba okusonyiwa of course yasonyiwa ye nga ye omuntu yakola ki yasonyiwa mukyala we naye natagala ate ye mumalako ddembe naye singa yagala kukola revenge kumuwa butooza kyandimulemye yandibadde asobola okikola yandibadde asobola okukikola n'asobola okukola ki okwekolako ng'omuntu naye olaba yakireka n'asalawo n'agamba kankole ki kamukazi kamuleke atambuze obulamu bwe n'aba mulabirire kitegeeza yali amaze okutwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja ng'ategedde nti omukazi lwanwera akatwe katukoze eki tulemaganya kati abagamba nti tebaawukana bayibuli ekikola ki ekigaana okwawukana naye ewa ensonga singa omukazi aba ayenze wewe tuwere ki ate omukazi ono omuwe ebbaluwa eyokukola ki omuwandiikira ebbaluwa eyo emugoba olina omuwandiikira ebbaluwa bayibuli bwegamba kati twawukanye naye n'ebbaluwa yiyo njikuwadde bayibuli wegamba Jeremiah bayibuli egamba era gwe bw'osoma mu Bakolinsi ekisooka essuula ya 7 tandikira ku lwawo okkirire wansi ogenda kulaba nga boogera ku bufumbo engeri gye bulina okubeeramu buli kimu kyonna bwe kirina okuba na buli kimu naga nti bw'obanga ogobya omukazi muwange ebbaluwa eyokola ki eyokugoba lwaki amateeka ago gakyukamu bwe gati Yesu Kristo bw'asanga omukyala gwe baali bakuba amayinja olw'obwenzi ateekawo agamba temukuba naye lyali tteeka eryali tteeka eryaliwo mu ndagaano enkadde ng'okukwata ng'oyenze ofa maki mayinja naye nga battako mukazi yekka okitegedde kitegeeza omusajja etteeka lyali terimukwata yasobola okusajjalaata etteeka lyali terikola ki mukwata terimukwata kati etteeka lyali terimukwata kati bano basaba bamutte Yesu n'agamba nedda ku mwenna ani atakolangako kintu ono omukazi kyakoze kati buli munakwata ejjinja netandika omuwolera naliteekeo najja kikuba naye ejjinja kandikweke kana nga mayinja bagakoze eki bagasudde lwaki bagasuula Yesu byajja yasangawo amateeka abantu agaali gabafuga n'abantu ge bali bakola ki gebateekawo kati azze okutereezaamu kituufu ono tumusalira omusango naye kumusalira yekka ali yekka mu lujjudde gwe mwagala okutta omulala temumukutteeko sedduvuto kati bayibuli negamba nti wakati w'ababiri oba basatu omusango gukole ki wakati w'abajulirwa babiri oba bameka basatu omusango gukole ki gusalibwe naye gusalibwa mu mazima nti omukyala kituufu mukutte mu bwenzi kati omusajja oli obukakafu bukola ki webuli era waali asobola n'okuwasa
asobola n'okuwasa. Lwaki? Gwe yalagana naye endagaano yagimenya. Gwe yalagana naye endagaano ey'obufumbo yagimenya. Mu bufumbo mwennyini mwe baalaganya mulimu abaana abatali ba musajja. Kitegeeza ki? Yakola obwenzi. Yakola obwenzi. N'ava ate ne ku ky'obwenzi n'ateekako eky'obutemu. Ayagala mutta. Okitegedde? Kati ono yayise mu bulambulukufu ffe kuŋŋaanya banne. Kubanga Bayibuli wano eyogera ku bafumbo mu Bakolinso ekisooka 7 eyogera ku bafumbo ng'omu si mufumbo n'omulala nga si ng'omu mufumbo oba ng'omulala mukkiriza omulala si muki? Si mukkiriza. Era engeri gye bagayidingamu ne bagamba nti gwe oba mukkiriza toyawukana n'atali muki? Mukkiriza. Naye muyambeko osanga kiyinza omuyamba okukola ki? Naye tomukaka. Naye bano bakkiriza babiri. Bakkiriza babiri baakola endagaano. Endagaano eyo gye mwakola etteeka ennamba emu erisooka olimenye. Kitegeeza waba tewakyaliwo nkolagana. Kitegeeza omusajja osobola okumusanga olwala nga azadde abaki? Abalala. Lwaki? Etteeka eryali limukutte lyavaawo. Omukyala yalimenya. Singa musajja ye yazaala omwana ebbali. Saagala na kukirowoozaako. So ebyawandiikibwa biri open. Abantu bano balina okusooka otunulamu. Tikituufu omusajja ayise mu mateeka. So yasooka n'alimba era yeetonda nagamba ne munsonyiwe nasooka n'enimba n'embika ebintu bino. Yalimba ku lw'obulungi bw'amaka. Naye yalimba olw'ekibiina ekimwetoolodde nga kyagala asigale mu kifaananyi kyakoze ki? Kibabaddemu. Tugamba kye tuyita okubeera mu mubiri. Kuba kati n'ebintu bye twogerako olwaleero bya mubiri. Si bya mwoyo. Twogera ku bintu eby'omubiri. Si bya mwoyo. Eby'omwoyo tujja byogerako nga biki? Bya mwoyo. Twogera ku bufumbo obw'omubiri n'omubiri. Kubanga obufumbo bwa ku nsi. Bayibuli egamba mu ggulu teriyo okufumbira newankubadde okuwasa. So obufumbo bwa mubiri. Bwekiri obufumbo buba bwa mubiri. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Obufumbo kyeki? Obufumbo tteeka oba ndagaano. Si kubeera ffenna. Obufumbo gye tuba tukoze ba ndagaano. Kubanga mu kubeera endagaano njagala nkuwa ekyawandiikibwa wano. Kiri mu Bakolinso 7 tandikira ku 26. Bakolinso 7 tandikira ku 26 lwojja okukijjayo obulungi. Tandikira ku 26 lwojja okukijjayo obulungi. Wano osoma okke wansi. Abakolinso ekisooka 7 26. Kino nkirowooza nga kirungi olw'embeera ey'akaakano. Nga kirungi omuntu okusigala nga bw'ali. 27. Obanga oli mufumbo tosaanye kwawukana na munno. Bw'obanga oli mufumbo tosaanye kwawukana na munno. Naye obanga wayawukana n'omukazi. Bw'oba wayawukana n'omukazi. Naye obanga wayawukana n'omukazi tonoonya wa kuwasa. 28. Kyokka omusajja bw'awasa aba tayonoonye era n'embeerera. Bw'afumbirwa naye aba tayonoonye. Wabula abafumbo obufumbo bujja kubaleetera emitawaana gye nandiyagadde mwewale. Kakati ye afundikira akugamba. Pawulo afundikira akunnyonnyola. Ayina etteeka kugamba yalambika bulungi ebintu ebiteekeddwa okukola ki? Okuba mu kitabo kino.
n'abirambulukwa bulungi. Omusajja aba mulamu bw'aba mu ndagaano nga mulamu. Bayibuli ga omusajja bw'afa nga wadde alina omukyala asobola okuwasa omukyala. Kubanga endagaano eba ekoze ki? Eba eweddewo. N'omusajja bw'afiirwa mukyala we asobola okuwasa, naye bw'aba tasazeewo ku mubiri gwe asobola okubeererawo n'atawasa. Kati ngenda kwetera ekintu kiri bwe kiti. Obufumbo ndagaano. Era ngenda kukikumenyera bumenyera. Kuba bano abantu baffe abawuliza ekigambo kya Katonda beetaaga ebintu ebyokulabirako. Tubibalaga kino kiri bwe kiti na kino kiri bwe kiti. Kati obufumbo kitwale nti Jeremiah yalokoka. Yali musamize. Jeremiah n'ayatula Yesu Kristo n'agamba nti Yesu Kristo nakuwala nkuwa obulamu bwange. Kati Jeremiah bw'ayatula n'ayokya ebintu bya lubaale ayina endagaano gy'avuddemu. Ayina endagaano gy'akoze eki? Gy'ayingiddemu. Avudde mu ndagaano y'emisambo emizimu n'amayembe, ayina endagaano gy'ayingiddemu ey'omusaayi gwa Yesu. Tagenda kuddamu kusala nkoko bw'aziwaayo mu bajjajja. Tagenda kuddamu kusala ndiga nti aziwaayo mu bajjajja. Tagenda kuddamu kufukamira wansi wa miti, tagenda kuddamu kugabulamu, tagenda kuddamu kunywa mmindi. Wabula agenda kuwulirizanga kimu mukama we kyakola ki? Kyamugamba. Kakati endagaano eno ekolwa abantu bameka? Babiri. Jeremiah ne Katonda. Ne mu bufumbo enkola endagaano ekolwa abantu bameka? Babiri, omwami n'omukyala. Kati endagaano eno eba y'ababiri. Nganze bwe nagikola n'ani? Ne Katonda. Bwe nkeera ku makya endagaano gye nakola eri ne Katonda ne ngimenya n'enzirayo ate mu busamizi okuddamu okugabula omwe. Kiri oba tewakyali nkolagana. Oba ogimenye. Mba ngimenye. Enkolagana yange naye Mukama kyakola asigala nsenda. Wabawo ka time kasigala ng'akyansi nanga wandibadde n'okomawo. Wandibadde n'okola bw'oti katuyita akaseera ak'okubanga otegeera ensobi yo n'oginenya bukyali n'otereeza ebitaatereera. Kakati bw'oba tosobodde kutambulira mu ndagaano eyo Mukama gy'akuwadde n'ogimenya, enkolagana wakati wo naye oba ogiggyeewo. Togenda kuddamu kukola byakugamba, togenda kuddamu kumuwuliriza, togenda kuddamu kutambulira mu makubo ge, ogenda kutambulira nga bw'okola ki? Eyo ogenze wala. Nti kasita Jeremiah ayatula n'amenyawo biri byonna. N'akola endagaano ne Katonda. Katonda mu bulamu bw'abaawo abazze n'abeerawo. Jeremiah kasita ate addayo mu bibye avaawo, automatically endagaano n'emenyeka, aba avuddewo ye ng'agenda. Era be bantu bawulira n'agamba nti nsaba ne mpulira munda nninga kikebe. So kitegeeza w'okola endagaano nti nfumbiddwa Jeremiah n'ebyoyogedde byonna ne mukola endagaano muba mu bufumbo. Jeremiah senga akwata ekkubo n'agenda n'ayenda oba n'akola ebirala byonna ebitaali mu ndagaano. Jeremiah obufumbo aba abumenya yennyini eyayogera n'akamwa ke nti njatula Yesu Kristo, olulimi lwe lumu oluddamu ne lumenya ki? So kitegeeza wadde mubeera mwenna tewali bufumbo. Aba tewali bufumbo kuba endagaano ebeera wakati w'abameka? W'ababiri. Nera nti Katonda ajja kugamba omuntu nti Katonda Yesu Jeremiah ayatudde n'abimenya. Jeremiah waddayo ne yeenenya Katonda amusonyiwa. Of course ke kaseera kali keggambye otuviira mu Katonda asigala ng'akyatusendasenda. Kati lwaki omwami ono tasonyiwa omukyala? Of course yamusonyiwa. Naye waliwo essawa otuuka ng'obulamu bwo waliwo ekifaananyi ky'ogendamu ate nga tete kikolwa kya bufumbo. Kubanga n'omwami yalina n'omukyala kati ekyo bw'okibuuza n'omukyala yalina okubeera ku mavivi gasabira omwami. Omwami ono amuddiremu amukole ki? Amusonyiwe. Naye ekifo ky'okusaba Katonda ate yaleeta butwa amugyewo. Okitegedde? Tebusobola kubaawo ne bw'oba ofuute. Ate n'omwami yennyini agamba mu myaka 10 gino okuva 2015 paka kati 2025 yagenda okulaba ng'ebikolwa by'omukyala byeyongera bweyongeza ate ebikyamu. Okitegedde? Nti mu kifo kyandibadde yeemenya, tezo omukyala teyeemenya, yandibadde yeemenya. Bayibuli etugamba etya? Bwe tusoma Zabbuli
bwe tusoma Zabbuli 5:1 lunyiriri lwa 17 tandikira ku 16. Zabbuli 5:1-16 tugende paka 17. Tosanyukira 16 tosanyukira saddaaka nandigikuleetedde n'ebiweebwayo ebyokebwa tobisanyukira. Saddaaka 17 saddaaka Katonda gy'ayagala gwe mwoyo ogutegedde okusobya kwagwo, omutima ogumenyese era oguboneredde. Ayi Katonda togugayenga. Ekitegedde saddaaka yoliaga nandibadde nkuwa ekiweebwayo naye si kyoyagala. Naye ntegedde saddaaka ya Katonda gy'ayagala gwe mutima ogwo gwe mwoyo ogutegedde okusobya kwagwo ogumenyese. Kati tuyinza okugyawo ekyo muteekawo ekyo omuntu ategedde okukola ki okusobyako. So bweba ndagaano yasanyiibwa, bweba ndagaano Sami nga twakola endagaano naawe n'ogyokyusa mu bye twakola mu ndagaano, kati kankuwa ekyokulabirako okola endagaano ne kampani si bwe kiri kasi okyusa mu ndagaano n'okyusamu akantu kati ne bwe kati muba mukyali ku peegi ofuna omusaala aga Sami ebyo tetwabikkaanyaako. Okitegedde kati obufumbo bwonna bwe tuli mu ndagaano gye tulagaana naye etteeka bwe likyuka mu ndagaano liba lifudde. Kyova olaba Pawulo asembayo ayogera obufumbo mu bwewalenga bujja kubaleetera ebizibu naye nga bameka kuba kati olaba bwasembayo wano alina wakyogerera wano mu kusembayo olunyiriri lulinga lwa 3:9 mpaka 4. Era Abakoliisi ekisooka 7 meka 3:9 omukazi omufumbo abeera kitundu kya bba. Okitegedde bba bw'aba akyali mulamu bw'aba akyali mulamu naye bba bw'afa olwo ayinza okufumbirwa omusajja omulala gw'ayagala. Kyokka omusajja oyo ateekwa kuba mu Mukama waffe yekka. Naye nze ndowooza nti alina omukisa oyo singa taddayo kufumbirwa, era ndowooza nga nange nina omwoyo wa Katonda. Okitegedde kati bino abyogerako n'abalaga nti naye ekisinga okuba ekikulu kwe kubanga otegedde Katonda. Yes bino kubanga Mukama yamanya nti mubijja kubaawo. Naye Mukama musajja mugezi n'amanya nti situation eno egenda kukola ki kubeerawo, najja agiteekateeka n'agituteerawo kubanga teri kyetukola leero nga tesikiwandiike. Kati bwe tuba twakola endagaano tukola ebbaluwa kati ate wali obuzibu mu kkanisa awo wali obuzibu mu kkanisa naddala ez'Abakatoliki naalaba faazi omu nga yevudde yeekubira endulu embeera emutabutseeko ng'alaajana agaba naye mukazi ebintu byonna bintutteko bannange abaana bannange faaza ne faazo naye yeekuba endobo bannange. Okitegedde yali asusse yali akooye nedda yeekuba endobo oli faaza ate okaayana mukazi w'okutwala bintu. Of course yalina okukaayana kuba kyaliwo kati yaliza kukaayana ekitaliiwo teyinza kukaayana nga tekiriiwo oli faaza kyokka toze mawulire okayanira mukazi kutwalako maaliyo. Ekintu kiri Bayibuli egamba bweti ayagala okuwasa akole ki awase tebagamba nti temuwasa. Lyeri ddiini yateekawo kati eddiini yaabwe bogoboga nti ogoberera ddiini goberera munnange gwe wagoberera ddiini goberera byonna byegamba. Ate kati bwe buzibu omusajja n'atuuka n'avaayo si endagaano gy'oyogedde n'atuuka n'avaayo n'abagamba naye mukyala tabukidde naye mukatuuti n'asigalamu. Balimba nnyo muli mu ndagaano mwakola endagaano ng'ekkanisa tulina kuwasa kyokka n'avaayo kubira omulanga bannaye mukyala wange bakoze ki ate nga mukyala naye bw'ali mu katuuti naye akyabuulira alina baabuulira. Naye munnaye si kakasa waliwo eyaŋŋamba nti amateeka gabagaana kuwasa naye tegabagaana kukola birala tegabagaananko bakyala tebagaanangako bisiyaga n'okubeera n'abakyala gweoligawo tobeera na mukyala yenna mba naye
netowasa Hey. mbu etteeka liri just kukuwasa Ate kumbadde sikategedde. Mbadde sikamanyige mazima. Samikage manja gange tulira jema ligabe bisembayo. Tuveewo. Nyongera okwebaza Kristo Yesu ku lw'obulamu bw'abantu bonna. N'okwongera okusabira bambi abali mu mbeera embi, abakoseddwa, abafiiriddwako abantu baabwe, abalina embeera gye bayitamu, abamu abali ku bitanda, nammwe abalina abantu bammwe nga bali mu makomera. Nyongera okubasaasira n'okubazaamu amaanyi nti mwongere okuguma Kristo wali mulamu okusobola okutulwanirira. Ekirala nyongera okwebaza omukutu guno gwa Unique Media nga gwo nti gukola kinene nnyo okuba nga gutuwa messages zino nti tetwawula newankubadde nti kuleeta messages zimu ze tutakkaanya nazo. Nze nange waliwo messages zesikkaanya nazo Sami z'okola nyingi. Naye tekikunjawulako. Manya nti awo tuwalina buzibu naye tugende muki tugende maaso. So kiba kirungi bw'oba ozze osome ekyo kyolaba nti kigenda kukuyamba. Ffe naffe tuli bantu nga mmwe, siga nti tuli oba mashini oba tuli bamalayika nti twava mu ggulu. No, naye nga kituufu twava muki mu ggulu. Ffenna tuli baana baani? Tuli baana ba Katonda. Kyenjagala mutegeere nti obulamu bwammwe temubwesigisa mwana wa muntu. Kubanga obulamu bwo obwesigisa omwana w'omuntu oba omaze emmeme eyo gitunda oba kituyita okubanga okusinza abantu obanga emmeme eyo gitunze mu sitaani. Kubanga obulamu bwo bwonna oba obuwadde omwana w'omuntu atalina kyagenda kukuyamba, talina kyagenda kukyusa eri obulamu bwo. Obulamu bwo bubwo abula bw'obukwata obubi ogenda bufiirwa. Mulekerawo okuddira abasajja ba Katonda ne mubateeka mu biti ebya Katonda nga be balina okuba nga be batuuka eri Mukama bababuulire ebifaayo nga mwe mulinga abagamba nti mwe babasiba amagulu temusobola kukola ki kwetegerera na kutuukayo. So ogwo omulembe gwaggwawo. Ejjigi lya yeekaalu lyayuzibwamu buli muntu akola ki buli muntu ayingira. So bw'oba ng'oli gy'oli ng'onoonya Katonda munoonye ng'okkiriza nti osobola okwogera naye. Tolinda mulala kukutegerera, Katonda yogera naye akubulire ky'olina okukola. Kubanga bwe banaakutegeera ogenda kufundikira ng'okoze ate ogambe nti bali be baŋŋamba. Nti gundi yatugamba tukole bwe tuti. Batugamba nti tulapu kya 23 tulina okuba nga tugenze. Kale 23 ne basoma bino lwa 7 Okitoba tetusigala wano. Naye basajjamu emitwe gyammwe miramu. Bayibuli mugisoma bulungi. Nga bakubagamba ebyo nammwe ne mukkiriza nga Bayibuli muzirina. Bayibuli kati zaayala ne ku masimu zikola ki? Anti bye biri. Kweziri. So olaba omukulu yagamba omukyala gwe wampa ye yaleese ekibala. Nakugaba tolya kibala. Alemba omukyala gwe wampa. Ekibuuzo kiri nti wakiridde? Of course nange awo nja okusobola okutumirako abaali bagenda nga 23. Simanyi oba bakyaliwo. Bakyaliwo. Simanyi ayeka bali mu kkuba. Nina be nalaba nga bapostinga ku status zaabwe nga babala ennaku countdown 2 days to go to heaven. Ninga ne kati mwakola mutya mukyaliyo ate nga siko ennaku zino siri bulungi. Naye njala bayisaamu kasimu. Nze nakugamba bagambe bannaye engeri mwe gye mugamba 2 days to go. Lwaki ennamba yange yeeyo bank account yeeyo zakasente mu kampe nkeetaaga. Nze nakubulira openale nakubira essimu ne kugamba Sam nongamba nti waliwo benda bawano bagenda ne muganda nze Sam zisuubira kugenda mu kaseera ako ennamba yange y'essimu bagimanyi neyo batuteereko batookyeze kwa kati bo tebeetaaga sente mu ggulu tebagula tewalina ogenda kugula mmotoka talina ogenda kugula ki wabula mu ggulu tugenda kuba mu kweyagala kati wano tulina renti tulina ki so n'ekirala kyenjagala okukola lwaki nkonyeko kantu ako tuleme kuddira Katonda muzanyisa katemba. Ekintu ekyo tukikomye kubanga bwe tuddira ebyawandiikibwa tubizanyiramu tulafundikira nga tuleese omulabe okuba nga atuyingiramu. Abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe, abantu bangi bafiiriddwa okukkiriza kwabwe, abantu bangi baluuzinze buli kimu kye baali balina lwakubanga byali bigambo byammwe nga bo tebafaayo kunoonya Katonda kyakola ki kyayogera. Nammwe bwe muba mufunye obubaka musooke mutuule wansi osooka oddemu osome ebyawandiikibwa mu bulambulukufu bwabwe byogera ku ekyo oddemu obuuze Mukama omuddiŋŋane
oluvannyuma akuwa message naye abantu baweddemu amaanyi so nsaba okuzzaamu abo abaweddemu amaanyi abaali balina okugenda ne batakola ki nga weebali kati simanyi oba babyogera nama babipostinga muli kuki mwandivudde nno ne mwetondera abantu nti Katonda gwe mwayogera naye si yono gwe twogerako kuba ekyo kikiraga nti mwali musinza sitaani mu butamanya muddeyo emabega ku testimony gye nayogera nina omuntu gwe nalaba ng'afaanana Yesu era namukugambako kati yo muntu abadde awa message abantu bano so bali mu ddiiro era nakwogerako naako ne bagamba oyinza okuba musinza Katonda naye ani gw'oyogera naye kati wano ke kaseera mwekubemu ttooki muzuule kye nakola ki kye nayogerako emabega waliwo abawa obubaka naye obubaka obwo bwa bulimba waliwo gwe mudiringa naye naye gwe mudiringa naye mulimba temunnaba mukola ki mumanya naye munaamumanya obulamu bwa bujja kukola ki bujja kukyuka ekyo ekintu nkyogeddeko nempulira munda yange Mukama nakyogerako era nempulira nga mutima wakiddemu nekikola ki nekituula so tuve mu bulimba bw'ensi abalokole mujje tuddemu twetika omusaalaba tugende muki mu maaso abadde bagusudde bangi badde bagusudde kubanga bw'olaba ng'ogenze mulinga emisajja nakkuba eŋŋumi esooka tawulo nogaa kansuule tawulo oba oleese obuki oleese obuzibu so tuddemu twegattegatte newankubadde twasaasaanya obuwaka obw'obulimba naye nze siriimu mwabo abaabusaasanya beemanyi mwemanyi muddeyo mwetondera abantu mwe mwasaasaanyamu obubaka obw'obulimba tekina kye kigenda kujjako wabula togenda kukwongera okufuna trust gye bali nti oli muntu mulungi oli muntu mwesigwa nze bwe nkola ensobi zijja kujja nkwetondere naye bwe mba saagikoze sijja kujja nyetondera kye nakoze so nja kubasaba tuddemu twewumbewumbe tukomewo kubanga bwe twewumbawumba ne tudda tewali musango kubanga Mukama agamba agala saddaaka ye gy'ayagala gwe mutima ogutegedde okusobya kwagwo gwe mwoyo ogutegedde okusobya kwagwo ne gwemenya ne gwenenya Mukama agamba tagenda gugaya era ajja kukusonyiwa so nsaba mwenna abaakosebwa embeera eyo newankubadde byaliwo message zaatambula nnyingi n'abalokole bangi baggwamu amaanyi eggulu gyeriri nkiddemu eggulu gyeriri era Mukama waffe agenda kujja okunoona ekkanisa ye etaliko bbala yadde olufunyiro naye teri amanyi biro newankubadde essaawa newankubadde olunaku bayibuli bwetyo bweyogera Matayo ndooza 24 tandikira ku 25 ogende paka wansi bayibuli egamba teri amanyi biro newankubadde ennaku omwana w'omuntu zagenda okukola ki okugiramu ne bamalayika bali mu ggulu tebakola ki tebamanyi so bwe tuba tusoma bayibuli tuleme kusomamu bye twagala ebyo bitufevalinga sitaani nabagamba agaba ennyiriri waliwo yakibuuza nga tukyakola obujulizi nabuuza naye sitaani asobola okugaba ennyiriri kakati bakizudde tyazigaba agabira ddala waliwo yabuuza ekibuuzo ekyo bw'abanga akyaliko ng'akyawookinga addeeyo yabuuza ekibuuzo naye jerema sitaani agaba ennyiriri kati okomewo wano mu baana abayogedde rapu kyani yabawa ennyiriri so balina onyiriri baali batambuliramu olwa agaki Kagayi nabbi Kagayi olusima omwezi ogw'omwenda nga 24 beteekera okusima lwe bamenya gundi naye olusoma tebikwataganirako ddala anyway tuwanvuyemuko naye mbadde nsaba kuwa olunyiriri luno tulusomera abatuwuliriza basobole okutegera kyenjogerako kubanga ebiseera ebisinga bw'otavaayo kwogera ku bintu bino abantu tebajja bikola ki tebajja bitegeera kubanga ensomera Matayo 24:36 okkirire wansi awo katono Matayo 24:36 naye ebyolunaku olwo wadde essaawa tewali n'omu abimanyi newankubadde bamalayika ab'omu ggulu nabo tebakimanyi wadde omwana okuggyako kitaffe yekka newokomaawo kati ekyawandiikibwa ekyo kiri open very clear tekiriko kubikkulirwa teweetaaga nti ate nyina obikkulirwa teweetaaga mwoyo wa Katonda teweetaaga wabula weetaaga kisa kya Katonda ofune okutegeera kati ekyawandiikibwa kiba kitugamba bwe kityo ddamu osome bayibuli n'obwegendereza Mukama Katonda agaba ebyawandiikibwa okusinziira ku situation naye mu kujja kw'omwana w'omuntu amazima nga Katonda mu ggulu Mukama Katonda agamba talina byakola nga tabirazeeko bannabbi naye ku mulembe guno bw'osoma Matayo
11:23 manya Matayo 11:13 Bayibuli egamba nti obunabbi bwonna bwayogerwa paka ku Yokaana. Kati ekitegeeza obunabbi ku mulembe guno bulina kuba mu Kristo. Ate Kristo tajja kubuulirako muntu yenna. Lwaki tabuulirako muntu yenna? Agamba nga Semaka bw'atasuubira muntu mubbi kujja gy'ali. Naye bw'atu nga bw'obeerawo nti tosuubira muntu kujja mu maka gukola ki? Kubba. Ajja kujjanga mubbi. Ndowooza kiri kwana mu bbiri. Kino kiri kwana mu bbiri. Semaka awo kwana mu bbiri. Matayo 24:42. N'olwekyo mubeere beetegefu. Kubanga olunaku Mukama wammwe lwalidirako temulumanyi. Kikyo. Naye mutegeere kino. Singa Semaka amanya essaawa omubbi mwanajjira w'anaayingirira okumenya ennyumba ye, yandisigadde ng'atunula. Singa amanya nti omubbi wagenda n'ataganya mubbi kumuyingirira. N'olwekyo nammwe bwe mutyo mweteeketeeke, kubanga Omwana w'Omuntu alijjira mu kiseera kyemutamulowoolezaamu. Ebyo babisomera ku bantu simanyi. So nga nfundikira mbagala mwenna abajja ne batunoonyaako. Yes, mbadde mbuzeemu ng'omuntu naye nange mbadde nina ebingatta nga ne kadata kennyini sibanako. Kadata nange oluusi nange bintabukako nga nako oluusi basikalina. Ate nange nina obuvunaanyizibwa ng'omuntu. Bw'olaba nga mbuzeemu nange mba ngenze kuyiribamu, ate nina emirimu gye nkola ng'omuntu. Mba ngenze kukolako kubanga Bayibuli egamba nti omuntu anaalyanga muntu yoze. Kati saagala kulya muzaamulala. Nange nyina ogenda nkole, nina famire. So bwe mba nga sirabiseewo mu budde bwe munneetaagiramu munsaasire. Ne Saamu sirikanze ngenda kayisaawo. Gwe nandaba. Samikono omulaba kyali wange. Naye mutuufu tali bulungi. Ate Samike waliwo yangamba okwokya naye simanyi oba yakwokya. Bakomaawo. Bakomaawo. Naye ng'amazima nti siri bulungi. Mbeera gye mpitamu ennaku zino. Simanyi yantipendulidde bantu naye siri bulungi. So twongera okusabira tukuteeke mu ssaala. Teeke mu ssaala. Naye si ssaala zokka. Oba ng'osookwatako mu nsawo yo n'olinamu akakadde, oba olinamu 2 oba 3 oba miliyoni. Nze mbatya. Anti wona ayogerawo agawo basaba ssente. Tetusaba ssente. By the way, omuntu okumwokyayo kuba kwagala. Kuba kwagala. Nze nyine yanjo kyayo. Ne yanjo kyayo 2. Ekitali kibi. Nangamba Jeremiah nzikuwa. Nange waliwo olumu abanjo kyayo bambi. Nako kyayo 2. Naye kati neetaagira ddala okunjo kyayo siyimiridde bannaye. Obeera ng'oyinamu njo kyayo. Ge mazima. Naye nga twongera okusaba Mukama ate ayongera okukunyweza. Amiina. Ate mu mbeera eyo akunyweze. Kubanga omulaba ayinza okuyitaawo. Ndi soba. Ndi soba nnyo. Anti labayo. Waliwo omusajja gwe nalaba wano ku channel. Sijja mwogera. Tontunuulirawo. Oyo omusajja nangamba yagamba ku channel eno nagamba bannaye nze bwe najja eri Yesu yatuuka okulwaza omwana nenoonya omuntu ampa emitwalo 2 n'abula. Egabula. Naye ate mu b'ensi abo bamuwa. Kati baba bamusika kudda luddawo. Bamusika naye tannagenda. Okitegedde? Tagenda. So naye nga amazima gali nti nze ndowooza nga gye twatandikidde we ngenda okwesiba ennyo. Ekintu ky'osaana okuggyawo n'engalo zo kijjeewo. Tokirekaawo. Owooza ekibuga kikyafuna ate gw'osulamu obusalo. Kijjeewo. Ekyolala Katonda bakunenya oli obukyafu bwaliko sooka gwe weekiriininge otukule. Lwaki? Lwa nsonga sigamba mbu walajja okugamba nti tubaye tusala misango twogerako bwogezi. Kituufu mwogerako bwogezi naye amazima gali nti olumu engeri gye twogerako ku bantu efumitanga ebiso. Okulangira, okuvuma, okutyoboola si kirungi. Gwali mu bufumbo endagaano gikuume ge mazima.
kubanga obufumbo ndagaano si kubeera na mwami wo mu nnyumba musobola okubeera mwenna naye nga mwayawukana dda kyekisobokera ddala sendagaano gikuume Samike ge mannya gange Unique Media gy'obaddeko mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama batuwere omukisa amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.